omulabi wange nkuwaniriza nkwebaza gyokoze bukya bwakedde olunaku luno olw'Essande program gyenzize nayo omuntu w'abantu ono mulimi principal wa ssomero mukungu bwe ngamba obukungu sigamba nti be bakungu ab'Emmengo naye level ali mu corporate naye my dear byakola byewuunyisa mu kiseera gy'ojuuza ekya covid buli muntu we yakaabira ennyo ye yali mu kukola era yafuna ssente yazifuna atya sigamba nti bino ebizimbe byamerukanga buli omu agamba ebyo ebizimbe bebajje wano ssente nedda ye yazifuna njagala atubuulire weewaawo mu bintu byasinga okuva liwinga mu bulamu bwe budde osula mu nnyimbe obeera ku dduwa buli ddakiika ku ssaba thanksgiving ebitaggwa oba okolayo ki agenda kuba atunnyonnyola program gye tuseemu muntu w'abantu maama omwami wayina lisiti y'abaana bazadde mu ngeri ey'ekika omanyi bino ebika ebitereevu ebibeera n'obutabo kamu kakubiri kakusatu bino be abakyala abafudde bano be balamu omwami bano be baana baalina bano tabalina ono gwe nkuleetedde abirina tumuddamu mulundi gwa kubiri olw'ensonga jangu tunyumye program muntu w'abantu tutuusewo omwami Kacheeka Muhammad jjukira tukomyewo omulundi gwa kubiri omulundi ogwasooka emboozi ye yabakwata omubabiro era bwe tubadde tutunuulya emboozi zaffe ku YouTube ze tugenze tuteekayo ebibuuzo nga muyina bingi abamu nga mugamba omwami takekkereza woowe ng'asusse agamba atya mbuno ye kizibu nnyo okugenda mu nnyimbe oba mu mbaga ng'alina emiti gye egy'okusimba nti bw'aba akuwa contribution tawa ekyo ky'atalina awakiri mu busobozi bwe ye muntu asobola okuggira mu benzi n'awaayo emitwalo gye ebiri bw'aba gy'alina ate ffe abajjira ku booda ne weekaninkirira n'owaayo emitwalo abiri yeeyo calculation tagitegeera yeebuuza ki ky'osinziirako tukomyewo ku mulundi ogwokubiri twongere okunyumyamu naye covid-19 abantu bangi covid ono yabakosa eggwanga bwe lyasibwa emirimu ne gisibwa bangi babasala ku mirimu abalala oluvannyuma lw'eggwanga okuva ku muggalo baafuna omukisa ne badda ku mirimu abamu kyagaana abalala yadde badda ku mirimu naye omusaala baagusala era bizinensi tezina stabilizinga nedda tuwulira essuubi nti minisita w'ebyobulamu azze atugamba nti kati rate abantu kwe bakwatibwa covid ekendeeredde ddala nga n'abaana baffe abali mu masomero bagenda kubagema sina kinindoza abamu batandise n'okubagema naye ebyenfuna biyimiriddewa President Yoweri Museveni yabadde ayogerako emabegaawo gye buvuddeko n'agamba kati tugenda ku commercializinga agriculture oba tugenda ebyobulimi tugenda bifuula ebyettunzi tugenda kati bifuula oba kwe kuvunula okutuufu naye we are commercializing agriculture kitegeeza ki it's the way to go lwaki nkomyewo wa mwami Kacheeka mu mboozi ez'enjawulo nga tukola research waffe omutonotono nategedde nti amasomero we gaggalwa eggwanga ne liggalwa n'akomawo mu kyalo eno mpola ye ate ye season gye yasinga okukoleramu ennyo yakikola atya waliwo we batugamba nti omuntu aliba omufunyi n'ekizibu akirabamu omukisa ate oyo ataafune n'omukisa agulabamu ekizibu kati ye yalaba omukisa mu kizibu njagala atunyumize cause covid akyaliwo tulina okuzuukuka tulina okutambula n'ebintu ebirala bingi mwe tugenda okusinziira nga tunyumyamu naye manyi nti emboozi ye we tunaatambulira egenda kubeekuzuukusiza ng'ovudde mu kwekubagiza nti bannange embeera gye tulimu mbi simanyi ebyenfuna biganye nga tutambudde n'essimye nato kusinkana ssebo nabalanga ali atya mulungi ngeera bw'otulaba ekitundu kirungi ate enkuba kasita etonnya ebyobulimi tugenda bugenzi mu maaso essomero ddungi nnyo kubanga tusomesa era twasigala ffe tusomesa twafunamu kenkizaawo tusigala nga tukyasomesa international schools so era ne sayidi eyo nayo teri bubi gwe mbufunze toyinaako kiseera kyotuse n'ogamba nti kinyigirizaamu
mu byobulimi mu byaki byonna gwe COVID-19 takuyisiza bubi? Yampisa bubi nga ntunuulira bannange bangi abaakosebwa. Naye nze ng'omuntu yandeetera opportunities nyingi. Gamba nga bwe baasalako abakozi bange abasinga bava Arua bagwere kumpi emyaka 2 kuba balina cycle ogenda komawo ku luno baabasibira wamu ne bakola okukamala n'otabonaabona nti ate baagenzeeko ewaabwe. Kati nalina abantu 65 ne bakola kumpi emyaka 2. Ate ekirala kye baali bakolamu ffe ekintu ekyo kyali kitambula. Emmere yasigala ekyagulibwa era etambula. N'ekisingira ddala ndi mulimi wa miti. Abantu bangi nnyo ku COVID eyasooka bwe baabasiba obutagenda kusuubula n'obutakola mirimu mirala. Buli muntu yagenda mu kuzimba. Kamaliriza ekizimbe kyange. Kati bwe baagenda mu kuzimba embaawo ezaawana ezisinga ziva mu ggwanga lya Congo nze nakitegeerera. Kubanga abantu beeyiwa ku kyalo kyaffe kino. Ab'e Mundeeba, ab'e Bwayise, banoonya mbaawo, ab'e Buloba, yes. Nga buli muntu yeegayirira agozibwe komiti afune embaawo. Kubanga ate ebintu ebizimbisibwa byafuna akatale k'amaanyi. Sementi akolebwa bukolebwa. Naye emiti abantu be baakansanga ne bongeramu ssente okufuna emiti. Era kyokka kyekyankolera nti kumpi nasaanyaawo ebibira byange byonna n'ebyali bikyali ebitoototo ng'omuntu yagamba bugaye nti ogwo ne bwe guba bwe gityo nze njigula ng'agigulira mu ssente kumpi emirundi 3 ku katale akabaddewo. Yes, kumpi ebibira byonna n'ebisaanyaawo. Ekiza gwe omu ku be tulabye omanyi emabega twatunula nga tugamba mulimu ebizimbe bya COVID. Ng'olaba oli mu COVID mwe twandikaabidde ffenna azimbye, mwe twandikaabidde ffenna agula ttaka, mwe twandikaabidde ffenna avuga mmotoka za bbeeyi ne tugala ssente zaffe ze baliko. Kikikyo kati nze nalinga ntunda miti mbaawo. Kati ng'abantu bonna embaawo ezaali ziva e Congo kuba twali tusibye ensalo nga zonna bazikimeeno. Buli muntu yabuuliranga munne. Wanali nina ebibira ekazi kumpi nga 300 byonna nabitema n'ensimba bipya. Kati abakozi bange baaliwo nabitema ne tusimba ebipya. Sente zaavangamu nga zongera kugula ttaka na kulabirira abakozi bange. N'ennyongera n'ensimba. Nina ebibira ebito bwe biti ebitambula bwe biti nga biyitirivu obungi. Kubanga nali prompted mu ngeri yonna okusala emiti egyo wakatale kaali k'amaanyi. Program muntu w'abantu tugenda kuwummulamu katono tudda na katundu akookubiri. Jjukira tulina omwami Kacheeka Muhammad mu kitundu kyaffe oba omulundi ogwokubiri, naye ku luno tuli mu kunyumya ku ngeri y'okwebbulula. Bw'olaba ekizibu n'okirabamu omukisa. Kuba tulaba ne kampuni ezimu kati ndowooza z'amasimu ziranga zigamba omuntu w'oku kitundu kyo akyusizza atya embeera nga yeeyambisa tekinologiya n'ebintu ebirala ebiriwo n'atadda mu biri engeri yokka abeeyedda. Tukomawo tovaawo.